muliro banaye yase egenda tulika ekuta omuliro egenda kwaka tesobola tulika getulika biki naawe tuli mulungo balayi fire brigade wenetukira baba egenda tulika kanange mulete omusenyu gwe mulete omusenyu gwe omuliro gwongeza omuliro mwe emotoka eggwawo abavubuka enjaga amala emotoka eyase egenda bwatuka ekuta omuliro kakati this reminds me of bakyali ludda bakyali mu Uganda bakyali Nigeria awo ekimotoka ky'amafuta kyagwa naye ng'abantu bakira muliro kugenda isaayo amafuta gasobola okukwata omuliro awo ne beesiba okusomba amafuta abantu abaafa abaali awo kakati emotoka ojaba ekutta omuliro were esaayo neesobola okubaluka naye owakasimu yaafuba kugenda wali kufuna content ateke ku TikTok content waliwo ayingiddemu ali mu kujjamu bintu kati bw'obalukiramu ng'okimye essimu oba okimye sweta kati bana abavuzi ba Subaru tubayoza olwokubanga emotoka ezo mwazifuna wala motoka ewaga bayita bakabaka b'ekkubo wala motoka ewaga nga tonnanenya abantu bakuba motoka ku express bigo giri givugireko ko ate nga mpyamu kojja kitegeera ojjukiriza oli mu 10 naye kati ebyo mujinyiga muje muzivuga naye baruka n'ogikola ki ebyo byonna tuyinza obutabiwako na buki buzibu naye motoka ezo zamuzitwale oba olina ojjikirira bazizengayo yes muzikebere ogikola service n'omanya pakati tulowooza nekyavudde kukyamuka bwenyiza okulowooza naye kakati olina speed kweyagala ogivugira olina byeyagala ogikozesa naye nga yinza okuba ati embeera gyerimu tegikozesa olwokuba olaba sayima ali ku kkubo naawe n'oyagala emmotoka ogireete ogikola ebyoyagala byebyo nno naye kale tubaniriza mugamba muteeka nti buli bulungi tabula pade services batunda ttaka ogenda basanga nasana ku stage eyo ku masito agenda befunye protein teketeeka obulungi